mpologoma ya Yuda, tukusinza mpologoma ya Yuda, mutukuvu mutukuvu mpologoma ya Yuda, tukusinza oli mpologoma ya Yuda, mutukuvu mutukuvu Lion of Judah. We worship you, Lion of Judah. You are holy. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Praise the living Jesus. Hallelujah and shalom. Yesu ayebazibwe balamusizaako mwina mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu Omwana Katonda omulamu. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Katonda. Mwebale kwagala Katonda, mwebale kuweereza Mukama. Kale mbaaniriza nate kawungezi ka leero nga tugenda okuyiga leero ku bimu ku birooto ebirwanyisa amagenda mu bufumbo. Leero njagala okusomesa oba okwogera ku birooto ebimu ku laga nti amagenda mu bufumbo galina obuzibu, so nti you need to do something about it. Amanya n'eddoboozi Bibi Mark mbalamusizaako mwina mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Hallelujah and shalom. Kale katusabe. Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, maanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu, tukakana wansi w'ekisa kyo, wansi wa Namulondo yeerewo okubeerawoko, nga twaniriza omwoyo omutukuvu omusomesa oyo abikkula era omusomesa ayigiriza eby'obuzibu ebya Katonda ebyebyo ebyekyama Taata omwesigwa ajja atubikkulire Taata obutalekayo wadde n'ekimu okusomesa n'okutuyigiriza tulabe ekitiibwa kyo, omukwano gwo, obulungi bwo n'okwagala kwo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Tusabire n'okwebaza. Haleluya and shalom. Balamusizaako mwena mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu Omunazaalesi. Mwasibye mutya era shalom. Simanyi obudde tebuli so ondyosi mulimu bwakikome munjogere ennyango naye kanzikirize nti mumpulira. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Kale bikkula Bayibuli yo. Njagala okwogera ku bimu ku birooto ebiraga obusibe oba ebiraga nti ekyaliyo olutalo olw'okulwana naddala eriggwe akkiriza Katonda ku lw'obufumbo. Tudduke speed ndowooza kankozese Bayibuli. Bikkula Bayibuli yo kanja kukozesa naye kankozese eyange ey'essimu. Kale bikkula Zabuli 11 Zabuli 11:3 egamba etya? Zabuli 11:3 egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola? Obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola? Yesu yeebazibwe. Emisingi we gibanga gizikiriziddwa omutuukirivu toyina kyoyinza kukola. Emisingi kitegeeza ki? Emisingi ye basement. Emisingi mumanye emisingi mwenna abaali bazimbyeko era wenjogera emisingi mukitegeera. Ekikuumira omulongooti okubanga tegugwa, okubanga buli kiseera gunywedde. Bayala siwulirangako nga bagamba nti omulongooti gwagudde. Siwulirangako omulongooti gugudde. So oba ekitala bino eby'oku kkubo. Lwaki? Kubanga emisingi kwe biyimiridde migumu. Kakati kubanga biyimiridde ku musingi gw'amayinja, seminti, enkokoto n'ebirala tebiyinza kugwa kubanga omusingi mugumu. Kakati naawe omutuukirivu omusingi we gizikirizibwa teri kyoyinza kukola. Ekitegeeza nti oyina okudiringa n'emisingi okusobola okulaba nga oyingira magenda ag'obufumbo, okusobola okulaba nga weeyagala. Abantu bangi mu nsi eno naddala wano ewaffe Uganda, simanyi nsi ndala kuba sizituukangamu, balwanye nnyo abakyala n'abasajja okusobola okulaba nga batereeza emibiri oba nga batereeza ng'enzikiza nnyingi.
bano kiriya kale Mukama mutukuvu balwanye nnyo okulaba nga batereza kye bayita emibiri. Yesu yeebazibwe. Nosanga omuntu nga yeeteekako lipstick, nga yeeteekako akabina akagule, nga yeeteekako ebbeere eggule, adduka mu ffako kubanga abasajja baagala balina epusi n'ebirala, naye byonna ne woobikola ng'emisingi mifu tolina gy'ogenda kufumbirwa, wabula byonna by'okola ogenda kusikiriza bangi okujja gy'oli, naye mu bo bagenda kubanga baagala kusisinkana na kukozesa bye baagala bamale bakuleke. Ekitegeeza tuddayo ku kyentero bagamba nti ensi ey'omwoyo yefuga ensi ey'omubiri. Blessed be the name of Jesus. Ensi ey'omwoyo yefuga ensi ey'omubiri. Ekitegeeza nti mu nsi ey'omwoyo gy'emisingi wegibanga ku nsi y'omwoyo spiritually oyimiridde ku misingi emifu oba emisingi emikyamu, eno mu nsi ey'omubiri ne woolwana otya okusobola okulaba nga oyingira obufumbo oba oyingira ministry eyo tosobola kumalako. Jjukira Katonda yatandika obufumbo mu Adeni era yemu ku ministries enkadde eyasookera naddala, so era Mukama respectinga kye bayita obufumbo. Kyova olaba Sitaani kati agenda alwana okulaba nga alemesa abantu okuyingira, kubanga bwe bakola ekyo baba bakoze okwagala kwa Katonda, era abayingidde atera okubaleetera entalo basobole okulaba nga tebatuukiriza kwagala kwa Katonda nga baawukana. Yesu yeebazibwe. Kati okuva Adamu ne Eva bwe baayonoona, so ensi yonna neetabukatabuka. Kyova olaba tulina okubuuza Mukama n'okusaba ennyo Mukama Katonda okutubikkulira ngoba okutulaga abantu be tuba tufunye. Haleluya. Eriyo engeri nnyingi, eriyo Bayibuli egamba afuna omukyala ow'okufumbirwa, alaba omukyala ow'okufumbirwa aganja mu maaso ga Katonda. Ate so ekitegeeza nti okufuna omukyala ofuna okuganja. Ate eriyo n'abo Mukama bagambye nti ono ye mukyala wo, ono ye mwami wo, awo nawo walungi. Naye okuva ensi we yatabulatabulwa, Sitaani yagenda atabulatabula ebintu. Kyova olaba nga tulina okubuuza Mukama. Oyinza okuba nga oli wano Uganda naye ng'olubirizi lwo luli China oba nga luli Koboko. So ensonga tulina okubuuza. Kati Setaani ebyo byatayagala, ayagala Eva okutusisinkanya abantu abakyamu tusobole okulaba nga tuba tukaaba ebiro byonna ng'okwagala kwa Katonda tekutuukirira mu bulamu bwaffe. Naye Mukama mutukuvu nti olwaleero tugenda kuyiga n'okulaba ku bimu ku birooto ebitulaga nti tukyalina okudiringa n'emisingi okusobola okulaba nga tusimbulukuka ku busiwe obw'ekika oba bw'emisingi emifu, tusimbibwe ku musingi Kristo omuli obulungi n'ebirala byonna. Jjukira nabagamba nti okulokoka kikulu nnyo, naye bw'olokoka oba ogenda sikira oba kabaka ba Katonda kiba kiwedde. Naye Setaani alwana nnyo okulaba nga olokoka ebibyo bisigala emisiri, alwana abaana bo basigale, alwana emirimu gyo gisigale, alwana n'amaka go gasigale, naye mu linnya erya Yesu tebigenda kusigala. So emisingi egizikirizibwa omutuukirivu kikyalikola. Gwe nkuwa amagezi omulokola mpuliriza nga tonnaba, haleluya, nga tonnaba kwesigala lipstick onyirire, nga tonnaba kwetekako kabina kalala na byonna byokola nga tonnabikola. Sooka odiringe n'ensi y'omwoyo, sooka odiringe n'ensi gye bayita ey'omwoyo. Byonna ebinaaterera mu nsi y'omwoyo mu nsi ey'omubiri bigenda kuba automatic. Naye jjukira Setaani family yo agimazeemu emyaka 10 nga yafuga n'omusobyo, emyaka 5, 2, 3 n'omusobyo nga yafuga. So kati tolowooza nti ogenda kera ku makya Sitaani omugambe bugambi nti Sitaani nta akukkiriza okugenda. Tulaba ne Falaawo nga Sitaani okumuta Musa nga Falaawo okubata lwali luta era yatwala ebiseera, kwali kulemerako nakuddayo paka bwe yabata. Naawe tokoowa ntalo, yongera okunywera n'okukkiriza Katonda agenda kukutaasa, agenda kulokola, agenda kuyamba. Lwaki? Kubanga buli we tugenda mu maaso ga Mukama ebifaananyi byaffe bikyusibwa. Tulaba nga Kristo yalinnya olusozi okusaba ekiro, yavaayo ebyambalo bye bikyuse. Ekitegeeza buli woogenda mu kunoonya Mukama, mu kunoonya Mukama, buli woogenda ebuziba, ebyambalo biwaanyisibwa n'emisingi gikyusibwa. Yesu yeebazibwe. Weewaawo okusobola okusimbibwa ku Kristo. So ekitegeeza nti otalo olina kuba mulwanyi
okusobola okulaba nga owangula n'okusika ebibyo eyabikwata tayagala abitole olunaku lumu ogende so kitegeeza wanaabitole olunaku lumu n'ogenda enkya togenda kusaba obufumbo obufunye emirimu buli kimu kiri clear togenda kusaba togenda noonya mukama obulaba oyina okulwana obutakoowa bayibuli etusomesa ku lugero kristo atusomesa ku lugero olw'omukazi eyalina mwandu n'omulamuzi sijja kulwogerako mulumanyi kale tweyongereyo ebimu ku birooto tandika ebimu ku birooto byofuna ebiraga nti okyali mu busibe mu nsi ey'omwoyo oba amagenda mu bufumbo okyalina okubaako kyokola oba okyali mu busibe obwekika ekisookera ddala haleluya ebigere mukama mutukuvu okutambula nga oli mu bigere naddala nga oli musajja mukyala ng'otambula ebigere biriko enfuufu loota ebigere biriko obwoya bw'endiga biriko ebyoya bw'embuzi otambulira mu bisooto n'engatto tolina kitegeeza okyali n'olutalo olw'okulwana kitegeeza okyali n'omusingi kw'oli amagenda mu bufumbo okyalina okubaako kyokola okusobola okulaba nga oddamu oyambala engatto ez'ekitiibwa ezikutwala mu bufumbo tusomeko wano simuyangirwa tusomeko wano mu Kings of Solomon Songs of Solomon Duka Speed Songs of Solomon bikula Bible Songs of Solomon oba oluyimba lwa Sulemani musanvemu agamba atya nti ebigere byo nga birungi mu ngatto igwa omuwala w'omulangira ennyingo z'ebisambi byo ziringa eby'obuyonjo omulimu gw'emikono gyo emirimu gy'emikono gy'omukozi omukabakaba haleluya ojja osomera ebirala wansi nti ebigere byo nga birungi mu ngatto ekitegeeza ebigere byo okuba ebirungi mu ngatto kabonero it is a sign of actually amagenda weewaawo kitegeeza omukyala obanga okyaloota nnyo ng'otambuza ebigere ku ttaka ng'ebigere temuli ngatto manya olina olutalo olw'okulwana naddala mu magenda gwanoonya obufumbo okusobola okuddamu okwambala engatto ezo era kino ekirooto kisobola n'okujja eri ababuulizi okusinziira ku ba efeso eyo gyayogera ekirooto ekyokulala kwe kuloota nga olina lingi ku ngalo ejjo nakoze posti eya marriage ring dream yes ali ku dream interpretations oba in a group on WhatsApp ojja kugenda oginoonye ojja kugifuna nagisharinze ndowooza mu group ezisoba mu 5 kama mutukuvu okuloota nga oli musajja oba nga oli mukazi ng'olina empeta ku ngalo ng'ate oli single yesu yeebazibwe nga oli single ekitegeeza empeta kitegeeza endagaano ekoleddwa wakati w'omuntu omu n'omulala mu nzikiriziganya ey'obufumbo kyekitegeeza ekyokubiri empeta kitegeeza nti oli you are under someone oli wa muntu mulala olina gw'oli naye kitegeeza teri mulala alina kulaba kubanga kwe kabonero akalaga nti oyawuddwa olina omuntu gw'ogatta naye mu nsonga z'obufumbo kyova olaba omufumbo olina okutambulanga n'empeta yo buli muntu anaaba ayagala okwegomba bw'alaba empeta eno ayagala okwakirako ategeera nti ono omukyala mufumbo olina okuteekako empeta ke kabonero akalaga nti olina endagaano gye wayingira haleluya kati mu nsi y'omwoyo okuloota empeta ng'eri ku ngalo ng'ate oli singo yesu yeebazibwe kitegeeza gw'omukyala nti olina endagaano bayibuli egamba mu kitabo kya bagalatiya tusomewo speed bagalatiya bikula duka speed bagalatiya Galatians Bagalatiya Bagalatiya 3:15 agamba atya Bagalatiya 3:15 agamba nti abooluganda njogera mu buntu endagano newankubadde nga ya muntu buntu bw'emala okunywera tewali agijjawo newankubadde agyongerako bw'emala okunywera tewali
agijjaho newankubadde agyongerako ekitegeeza buli oweerabanga mu nsi y'omwoyo olina empeta ku ngalo ke kabonero akalaga nti olina endagaano gye wakola teri ayinza kugijjawo. Olina endagaano gye wakola olina obufumbo bw'olimu mu nsi y'omwoyo. Haleluya. Kitegeeza balina kye bakufumbiza oba kye weefumbiza ky'olina okudivosinga. Yesu yeebazibwe okusobola okufuna jjukira omwoyo gwe gufuga omubiri okusobola okufuna empeta oba okusobola okufuna obufumbo eno mu nsi ey'omubiri. Ekyokusatu okulaba nga gwe ne basisita bo mweka basisita oba musobola okubaamu ne babulaza mwenanga musumbuwagana ku ebyobufumbo muba babulaza mwena muba babulaza muba basisita mwena muba basisita nga mwena muli mu kayumba akamu akakadde ak'essubi oba akasiisira. Yesu yeebazibwe nga baasibako kufulu obanga ebweru eriwo ente bakuuma obanga waliwo mbwa oba empologoma nga tebabakkiriza kufuluma mu kayumba ako. Ekitegeeza mwenna muba mu buwonge oba muba mu ndagaano oba muba muli controlled. So kitegeeza mwenna mwasibwa mu kayumba ke kamu mu magenda ag'obufumbo teri gye muyinza kutuuka okujjako nga osoose n'olwana n'osamba akajji n'ofuluma n'otoloka ku nsolo eyo obanga ofulumye n'olwana nayo n'ogiwangula n'ofuluma. So ekirooto ekirala kwe kuloota nga ozeeyo otudde mu nnyumba ey'ewamu gye wakulira oba ewajjajjawo oluusi ng'ennyumba yavaawo nadda baagimenyawo waliwo birala naye n'oloota ng'oli mu nnyumba eyo ne baganda bo ne banno. Yesu yeebazibwe ne baganda bo ne banno mwena nga mutudde muli ku lujjuliro oba muli ku lujjuliro. Ekirooto kino kirina n'ebirala kye bitegeeza naye njogera leero strictly ku bufumbo nga mutudde ku lujjuliro oba nga muli ku sharing oba nga mutudde ku kyoto. So ekitegeeza nti Yesu yeebazibwe ekyo kyokoze okuddayo spiritually omwoyo gwe gufuga omubiri kitegeeza nti ozeeyo okola endagaano eraga obumu. Haleluya. Kitegeeza ozizza bujja endagaano n'abeewammwe n'emyoyo egy'ekika. Haleluya. Kitegeeza naawe kati okontrolingibwa myoyo giri mwenna mutambulira you are uniform. Haleluya. You are united mwenna muli bumu. Ekitegeeza mu kika ebanga mu family yammwe bateri kuwasa oba kufumbirwa ate ekirooto kino kitera okujja ebiseera ebisinga ng'oli mu relationship obanga relationship omuntu agenda kuba serious oba ali serious oyo gw'oli naye mu relationship. Ekirooto kino ne kiryoka kijja ne biryoka bitandika okukyankalana n'okufaafaagana. Yesu yeebazibwe ekitegeeza nti Sitaani aba akuzizzaayo mu ndagaano ziri mwenna mubeere bumu kubanga ewammwe mulina eriyo obutafumbirwa oba obutawasa kati woddayo kitegeeza oba okoze endagaano ey'obumu okulaba nga naawe osigala nga banno. Yesu yeebazibwe. Ekirooto ekyokulala kwe kuloota nga olina omuntu gw'oli naye mu relationship. Yesu yeebazibwe naye nga eva musiba oba buli mu birooto olaba mu prayinga sex mu birooto oba nga mwenywegera nga mwekuba kiss mu nsi y'omwoyo nga eva ofuna ebirooto ebyo. It is a clear indication omwoyo omutukuvu aba ngakulaga era oluvannyuma lwa kiss ezo ze weekuba oba oluvannyuma lwa sex oba ebirooto ebyo byofuna relationship egenda kutaba kusaanawo eba egenda kumenyeka eba egenda kuvaawo. Yesu yeebazibwe. Lwaki? Kubanga mu nsi y'omwoyo biba bimaze okutabuka muba mugenda kufuna obutakkaanya ate musobole okulaba nga muvaawo. Abalala okuloota nga oyonsa. Haleluya. Ekirooto kino eky'okuyonsa kijjira nnyo n'abantu nga oli mufumbo naye ng'onoonya omwana yabula. Yesu yeebazibwe. Oba ng'onoonya olubuto naye nga tolulaba. So ate omuntu okufuna ekirooto eky'okuyonsa ebiseera ebisinga basooka kufuna birooto bya kawuula oba bya spiritual husbands nga beegatta n'emyoyo egyo then ne bayita ekiseera n'azaala n'atandika okuyonsa ebyana nga tebitegerekeka. Abamu baba balema baana n'olaba omwana nga mulema abalala nga omwana tategerekeka alinga wa lunaku lumu naye ng'alina amannyo weegati omulala. So niba weebityo. So kitegeeza ebyo buli we kikusaakinga kisaakingayo virtues kitegeeza kikujjamu haleluya omukisa ogw'ekyo Mukama kyakuteekerateekera oba togenda
oba onoonya mwana oba togenda kufuna mwana kijja kuba kizibu okufuna olubuto. Ekyokulala oba tonnazaala kigenda kuba kizibu okuyingira relationship eri serious. Naye bino byonna ebirooto nga wembyogedde bikosa nnyo abantu nga mulina ekigendererwa nga wenkyabyogera, bikosa nnyo abantu nga mulina ekigendererwa ekyokunoonya obufumbo obutukuvu oba okwagala kwa Katonda. So Sitaani alwana nnyo n'obufumbo obwo obutukuvu. Yesu yeebazibwe. Naye bwe biba bino nga byakawondoka ku byedirisa, ogenda ne bakutwala ne bakuwasaayo emyezi 3 n'ofuna olubuto ne bagoba oba ne bakuleka n'omala okuzaala n'ofuluma n'obulala bwotyo. Era omuntu ng'okyafuna ebirooto bino byenjogeddeko n'ebirala byenkyayogera tekitegeeza nti ogenda kufumbirwa gw'oyagala. Naye ogenda kufumbirwa mu kawondoka ku byedirisa omaleyo emyaka 2 ozaaleyo abaana 2 oba omu onobe oba bakuba oba bakugobe. Bamala okugoba then waite emyaka 2 nga weesonyiye ebyobufumbo osisinkana omulala. Kitegeeza obulamu bwo bwonna bwoti bwogenda okutambula ogenda kuzaala abaana 8 naye nga abaana 8 2 balina taata omu abasatu taata omu nga bataata banjawulo. So togenda kuterera mu bufumbo kubanga olina emabega ekikugoba ekikupushinga okufuluma ebweru w'obufumbo. Haleluya. Abalala okulaba nga Evo yambadde ekyambalo ekiddugala ng'oyambadde eba ekyambalo ng'oyambadde ogugoye nga guddugala mu nsi y'omwoyo. So oba pale nga ziddugala n'ebifaanana ebityo ekitegeeza nga mu buliwo olaba omuntu nga oyambadde ekintu ekifaanana bwe kityo tosobola kumutuukirira kumusaba bufumbo, tosobola kumutuukirira kumusaba mukwano olw'endabika n'enneeyisa. So kitegeeza ne mu nsi y'omwoyo baba bakwambaza ekyambalo oba olina kukyeyambula okusobola okufuna omuntu omutuufu kubanga buli akulaba aba alaba okaddiyo oba akulaba totegerekeka ebifaanana bwe bityo. So abalala muba n'ebisajja abasajja abakadde bemulota nga Eva olota omusajja oyo omukadde either jjajja oba taata oba kojja oba ani w'oluganda. Kitegeeza obuzibu bwa family nga either olota oyo omusajja omukadde kiri continuous gyokoma okumulota n'ebintu okutabukako. Abalala mulina abasajja ababakozesa. So buli w'obanga ofuna oyo akukozesa jjukira oba ofumbiddwa mu nsi y'omwoyo oba olina omusajja. So mu nsi y'omubiri ayinza obutafuna maanyi kufunya bikonde kujja kulwana n'ono omusajja physically wabula ekyo gikola gikuteekako kye bayita rejection. Haleluya. Ebyo byonna ebirooto bikuteekako rejection. Lwaki? Kubanga biyinza obutalwana bikonde wabula wekikwambaza omwoyo gwa rejection ekiddako ogenda kutandika okuwunya, kikuleetako okuwunya. Haleluya. Nga newoona abo owunya ako kabonero. Ekyokulala kisobola okukuleetako ekiruyi n'oba n'obusungu buyitirivu nnyo. Omusajja n'omukyala watali nsonga oba boyi n'omukyala watali nsonga ng'osobola n'okumugoba. Yesu yeebazibwe. Ng'osobola n'okumugoba nga buli w'omulaba owulira ekiruyi n'obusungu naye nga bakikwambaliza eri abala kikwambaza okuyomba. Haleluya. So webityo bitambula. Abalala muloota misota buli woba mu relationship n'oloota omusota it is a controlling demon. So kitegeeza gutta buli w'ogulota buli w'ogulota olunsalamu gulota gukutemya wala tegukutema ne buli w'ogulota guzikiriza gutta ekyo kiba kigenda okuba gujudde obusagwa nga wala abantu b'ogulota nga gukulumya engalo kitegeeza eddogo ly'obwavu limaze okukwata buli kyokwata kubanga gutadde obusagwa mu ngalo zo. Buli kyokwata kigenda kufa, buli kyokwata kigenda kufa, buli kyokwata kigenda kufa. Yesu yeebazibwe. Kama mtukuvu kigenda kufa buli kitindwa mu ngalo zo kigenda kufa. Abalala ogwo omusota gutera kuba gwa family, gutera kuba sambwa gwa kika nga mwenna gubayiganya oba oluusi nga bakuwonga bakufumbiza emizimu masabo nga girabikira mu misoto ogwo nga buli woba ofuna relationship nga gigutta kubanga bakuwongayo oba oluusi maama we yakunyona mu masabo olubuto yalunywa bunywi nga anoonya omwana omuwala oba omulenzi. Abalala nte. Yesu yeebazibwe. Ng'ente Eva eroota buli woituuka mu relationship eroota ekugoba ekuzza waka. Lwaki ekuzza waka? Kuba ente is a monitoring spirit. Haleluya. Mukama mtukuvu. So guba gukalondoozi ogukuzza ku family mufaanagane n'ab'ekika nga bolaba osobola okuba ku mulimu eyo gye muli yonna. Eva ng'oloota ente ng'ekutomera ekugoba ekuzza waka oba ng'ekugoba ekuzza waka
biseera ebisinga ente ezitomera ziba za malogo n'emisota egiruma gitera kuba nnyo gya malogo. So ng'ogiroota ekugoba ekuzza waka. Lwaki ekuzza waka? Eyagala okuzza mbusibe bw'ewaka gye batakola oba eri emyoyo gy'okulemererwa naawe obe ng'olemererwa oba egy'obwavu mu ngeri bw'etyo. So Yesu yeebazibwe. Abalala muloota nga Eva nga ozeeyo mu bufumbo bwe wasooka okufumbamu. Eva ng'ozeeyo mu bufumbo banga olina omusajja oli olunsi nga n'omusajja yawasadde omukazi omulala nga n'omusajja ali mu bufumbo alina n'abaana abalala. Yawasadde omukazi alina n'obufumbo naye nga gwe Eva gw'oloota. Lwaki? Wabeerawo emyoyo olw'endagaano gye wakola olunsi abalala wabaawo emyoyo gye bagiyimiridde mu maaso okuziyiza n'okuziba amaaso. Waliwo omukyala eyankubirako essimu ludde n'okumuwuliza n'aŋŋamba nti Eva aloota oli omusajja naye omusajja ng'afumbirwa dda alina abaana alina na biki. Ne mugamba gwe genda mu maaso ga Mukama mugambe Mukama mbikkulira. Lwaki omusajja oyo muloota ki ekiri emabega w'omusajja oyo oyisiye musajjawo naye ogwo gwoyo guli kukereya nakulemesa. Buuza Mukama akubikkulire gukube gwambula ekyo ekyambalo mwe gwambalidde. So we agukubanga baze kiseera yankubira n'agamba n'ambulira Mukama kiyamubikkulira ekyale emabega w'ekyo so nga kiri kyale ky'okumukereya nakumulemesa. Ne Mukama yamutaasa n'amuwanguza. So tugulumiza Katonda. Naawe ekirala oloota busumba naye musumba mufumbo oba oloota abasajja abafumbo mbunga be babbaabo. Omanya waliwo ekikyamu ekyo si kyekituufu. Mukama tasobola kuwa musajja kulaga musajja mufumbo nti yebbaawo ate n'ekirala tasobola kulaga musumba nti yebbaawo ng'ate musumba alina abaana alina n'omukyala. So giba myoyo gyadule egikulemesa oba egikubuzaabuza okusobola okulaba nga toyingira. N'ebirooto birala bingi tosobola bimalawo n'ekyo ekireeta ebirooto bino. Ekisooka nga ekimu ku bireeta ebirooto bino nga olaba nnyo pornographic films obanga bifaananyi byolaba bya buseegu. Eva obeera ku YouTube olaba bifaananyi bya buseegu kyekimu ku kireeta ebirooto ebyo. Ekyokulala nga okola nnyo vidiyo ez'ekiseegu ng'olina boyi oba gaalo naye nga biseera mubeera ku vidiyo nga mukola vidiyo ez'ekiseegu. Ekyokulala nga ng'okuula abasajja. Kama yeebazibwe oba abakazi n'abasajja bakuula ennaku zino. Ekirala Mukama mulungi nga otambulira mutali butuukirivu weewaawo mu kibi. Ekirala nga toyagala kusaba oli munafu mu nsi y'omwoyo. Eyo nayo ensonga ereeta ekyo. Otya olutalo oli munafu mu nsi y'omwoyo. Ekyomusanvu oba kyamusanvu ng'oli ku misingi emifungo ewammwe teri bufumbo nga eriyo myoyo egiba controllinga. Weewaawo nga mwenna teri bufumbo ewaka mwenna. So naddala ekyo kyeragira nnyo ng'oloota ng'ozeeyo ewaka mu yumba ze bamenyawo ezitaliiwo ng'oli mu buyumba obukadde ne banno nga babasibiramu. So ekirala nga haleluya wagaana okulokoka. Wagaana okulokoka naye ng'oyagala okusaba nga byabalokole bikunyumira ng'oyagala okusaba naye nga wagaana okulokoka. So oba toyina bukuumi oba toyina protection buli wolumba emyoyo giri mu kusaba kuba bikunyumira wagaana okwatula. Kitegeeza nti egyo emyoyo giba gigenda kuddiza baaka fire. Okulokoka kyeki eriyo abatera okugamba nti nze ndaba nalokoka era Mukama mumanyi era Katonda andi mu mutima. So Bayibuli egamba nti omutima kijula omutima weewaawo akamya kye kafulumya. Wobanga owulira walokoka Kristo mwali mwatula oyatule olokoke. Mukama agenda kutaasa. Mukama agenda kulokola weewaawo n'okusaasirwa. Ate buli woyatula ofuna protection. Bangi mwagala okulumba emyoyo kuba munyumirwa gundi asaba naye nga toli mu Kristo gijja kukola nga wejakola batabani ba Sekeewa ne gibataagula. Kkiriza Kristo olwaleero olokoke. Ye step esooka. Step ey'okubiri waayo obulamu bwo eri Kristo weewaawo. Ate ey'okusatu Mukama mutukuvu wobanga walokoka dda tobeera mulokole wa kitundu. Don't be a part Christian, a part time Christian. Beera omulokole ajudde tambulira mutukuvu n'obutuukirivu noonya okwagala kwa Katonda. Ekyokusatu wobanga oyina emisoto egikozesa n'ebisolo na biki actually n'abamu muloota embwa mbadde sijogeddeeko eriyo embwa abalala ng'embwa zijja zikuwunyako. Embwa okuwunyako kitegeeza
ejo guba mwoyo gwa kika jiba myoyo gya kika egy'obwenzi jiba gya kika embwa okunyako obanga okulondola okugoberera. So yes, obwa oli kumpi n'ekkanisa funa ekkanisa ebulira amazima kigambo kya Katonda ate ofune ne deliverance weewaawo yiga okusaba n'okulwana olutalo bigenda kutaasa ebyokusaba gwe yalokoka nga oli mukkiriza naye ng'ebirooto ebibadde bikyakusumbuwa sabira mu kyawandiikibwa ekiri mu Bafilipi 4:9 agamba nti at the mention of the name of Jesus every knee should bow down, of things in heaven, of things in earth, and of things under the earth. Then ekyawandiikibwa ekyokulala kiri mu Romans 8:31 agamba nti if what shall we then say unto these things? If God is for us, who can be against us? So wajja kuyamba weewaawo ate n'ekirala weewaawo kiri mu kitabo kya James 4:7 nti kale mujemulukukire Katonda, kale mujemulukukire kujemulukira Katonda kyekisooka mulwanenga ne Setaani naye anaabaddukanga. So naye sooka weenenye ate era okabirire Mukama, weenenye obwenzi, va mu bwenzi, weenenye obwenzi obusazeemu okkirize Katonda olokokere ddala. Ebirooto bingi sobola kubyogera n'embimalayo naye bibyo ebimu ku bimu ku birooto ebiraga obusibe mu magenda naddala eri abanoonya obufumbo n'ebirala bingi. So negataako omulundi omulala wano nga twogera ku bisingako awo ate era n'eri ku WhatsApp mbeerayo. Mukama akumpeera omukisa. Gwe wena awulidde ng'obadde tulokokanga tukkirize ng'oyagala okukkiriza Katonda, kale twatule gamba ayi kabaka wa bakabaka olwaleero nzikiriza nti Kristo wafa ku musalaba n'ozuukira n'oweetikka obutali butuukirivu bwange n'obuyinike wasasula ebbanja. Nzikiriza ssebo nti gwe Mukama gwe kitange, nzize maaso go okuwaayo omutima gwange weewaawo n'emmeeme yange n'omwoyo gwange n'omubiri gwange na buli kimu ekyange mikono gyo nga sikakiddwa, era njatula nti nze teekawo erinnya lyo ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'ebibi ky'okufa liwandiike mu kitabo ky'obulamu oliba oyita abalonde bo weewaawo nange mbeera omu ku bo. Kale Mukama akunsanyusize, Mukama akunjagalire. So mbabulidde ku birooto ne mbabulira what causes era ne mbabulira how to overcome nga bwe ntera okubabulira mu dream posts ziri nti what causes ebirooto what causes them and how to overcome byonna mbibagambye. Kale katusabe Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo mu linnya Yesu kwebaza kabaka wa bakabaka olw'ekisa kyo omukwano gwo n'okwagalako. Weebala olw'ekibiina kino taata weewaawo kyoyigiriza omwoyo omutukuvu weewaawo n'okusomesa leka okwagalako n'obulungi obulabisibwe basiringe mu ndagaano y'omusaayi gwo bawonye bataase basumulule balabe obulokozi bwo ekitiibwa kyo obulungi bwo n'omukwano gwo mwanya gw'omwoyo wa Mukama Saidi n'okwebaza. Hallelujah and shalom. Blessed be the name of Jesus. Mukama mutukuvu, Mukama mulungi. Kale sabe Mukama abanjagalire, Mukama abansanyusize, Mukama abansanyusize. Kale Mukama mutukuvu, Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Ka tusabe essaala eno. Kale Mukama mwesigwa, Mukama akuwe omukisa weewaawo akukuume, Mukama akwakiza amaaso ge weewaawo akukwatirwe ekisa. Haleluya. Mukama akuyimusize amaaso ge akuwe emirembe, Mukama akunjagalire. Shalom and be blessed. Haleluya and amen.